57 cents, and which is and good for we the have manufacturers. honorable Olwaleero minisita w'ebyensimbi Mattia Kasaija ayanjulidde Parliament n'eggwanga okutwaliza awamu embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ey'obuwumbi emitwalo 7,200 ng'eno erinnye n'obutundutundu 3 ku buli 100 okuva ku buwumbi 7 mu 100 ezayisibwa omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2024-2025. Mu kuvujjirira embalirira eno obuwumbi emitwalo 3,700 n'obugwamu nga zino zikola ebitundu 52 ku buli 100 ku bajeti eno zigenda kuva mu musolo ogusolozebwa munda mu ggwanga ate obuwumbi emitwalo 3,400 nga bye bitundu 48 ku buli 100 za kwewolebwa. Inspection across the country using an electronic system. Ku buwumbi emitwalo 3,400 zigenda okwewolebwa obuwumbi emitwalo 1,100 zigenda kwewolebwa kuva munda mu ggwanga ate obuwumbi emitwalo 1,300 zigenda kuva bweru wa ggwanga. 155 part. Wadde ng'ebitundu 48 ku nsimbi ez'okuvujjirira bajeti zigenda kwewolebwa obuwumbi kumpi emitwalo 27 eziri mu mbalirira eno zigenda kweyambisibwa mu kusasula mabanja nga bwe twogerera ebbanja lya Uganda liri obuwumbi emitwalo 11,000. Obungi bwa ssente ezibwanjibwa Uganda buzze bwogeza abantu bangi obwama kyokka minisita Kasaija ategeezezza nti ebbanja lino terisanye kuwaawaza abantu matu. Uganda is becoming a more equal society. Ono yeewunyizza okuba nti bannayuganda batadde nnyo olukongolo ku gavumenti okwewola ng'ate ensimbi ezeewolebwa ze zimu ku ezo ezeeyambisibwa okulaba nga bannansi babaako n'akantu mu nsawo. Economy has strengthened its resilience to domestic and external shocks and is estimated to grow. Wano Kasaija ategeezezza nti ebyenfuna bya Uganda bye bimu ku ebyo ebiri yaddeko mu nsi yonna ate nga biraga essuubi ddene ery'okwongera okutumbuka mu myaka egijja. Uganda is among the fastest growing economies in the world and is projected to become the fastest growing by 2031 according to the Harvard Growth Club. This is despite the various domestic, regional and global shocks that have impacted us in the recent years. Ebimu ku birabika nga biwadde minisita essuubi y'engeri eggwanga gye lyeyongedde okunoga ensimbi mu byamaguzi ebitwalibwa eweeru naddala zaabu ate nga n'ensimbi ezivudde mu mmwanyi kumpi zaabuze kwekubisaamu emirundi ebiri. For the next 15 years, the successive national development plans will implement the 10-fold economic growth strategy. This strategy aims to expand the size of the economy to $500 billion by 2040. Mu mbalirira eno eyanjudde olwaleero essiramu by'ensimbi lisinze kuteekebwa ku byakwerinda nga bino biweeredde obuwumbi 99 eby'entambula okuli n'ey'oku ttaka gamba ng'okukola n'okuddaabiriza enguudo kw'ossa n'entambula y'oku mazzi ey'eggaali y'omukka n'ey'ennyonyi biweereddwa obuwumbi 692 ng'ate omugatte gwa buwumbi omutwalo 1,100 gwe guteekeddwa mu mbalirira okudduukirira ebyobulamu ebyenjigiriza embeera z'abantu kw'ossa n'okutuusa amazzi amayonjo ku bantu n'okukuuma obutonde. Government continue to improve healthcare infrastructure and equipment. For example, we completed, equipped and commissioned 3 regional blood banks in Hoima. Ebyobulambuzi biteereddwako obuwumbi 403 ng'essira lya kuteekebwa kutunda Uganda ng'amaka g'ebyobulambuzi n'okusiga ensimbi mu kutumbula ebifo by'obulambuzi. Mu kafuwe wa gavumenti okukakasa nti bannansi babamu ne ssente mu nsawo, Kasaija ategeezezza nti enkola ya PDM kw'ossa n'ensimbi ezeewolebwa okuva mu Uganda Development Bank zikola byamagero byereere nga y'ensonga lwaki ne mu mbalirira eno zibadde ku mwanjo nnyo mu biweereddwa ensimbi ennyingi. General and essential medicines under the National Medical Store.